King Shiba ali kuki ali mu mbeera ki? King Shiba ali butabika. Ki ekyamutwaze butabika? Omutwe gwali guganya otererera ddala. Yali ateredde ebyokungulu housing, bere feet, bina feet, skin feet ng'abasajja bonna batandise okugwirana naye nga like ekitegeera nga memory card ekyaganya okuformatinga. Wamutwala ddi? Amazeeyo kati agenda weza myezi 3. Myezi 3. Yeah. Waliwo enkyukakyuka zonna nti anaabeera okay? Ajja kubeeramu okay, afiitingemuko naye okusinziira ku bye batugamba ayinza obutatereera ddala kutuuka ku eri 11 omudeemu gy'amalayo lwakubeera e Uganda aba afiitingamu ffe. Okategedde? Nti naffe abasinga era otubala lwakuba bangi tebannabatwalayo butwazi. Alina ekizibu kye yafuna Shiba, alina enkovu mu mutwe, alina ebinnya sina nkovu. Naye nga kiraga eringa yali accident, kiraga alinga oba gwe baakuba oli n'akwata omuyenga we banaakwata embazi oba ensululu ne bakusima mu mutwe. Kati otunuulira enkovu enfaanana gye zifaananamu olowooza bulowooza nti ate ekiwundu kyali kifaanana kitya. Kati ate naye tajjukira kyabaawo kitya, yawona atya, what is it for the mean, nti ate kuba yamukosa nnyo yebimu ku bivaako obuzibu obwo kuogatta ebidagaladagala bagamba yakozesa ebidagala bingi nnyo. Ebbanga liwamala naye wategeera otya nti nno yeetaaga otwala ebutabika? Nga nkoze byonna byensuubira bye nalowooza nti wembikola ajja kutereera 100%. Naye akadde ne katuuka nga ndaba agaanye okuseeti nga memo agaanye okutuukira ddala ku level gy'ogamba nti ddeemu ono guggwa. Nendaba nga waliwo ekyetaagisa ekisukka ku bye twali tukoze, ebyokumulinnyisa ennyonyi, ebyokumufuula nti okay, Shiba yali anaatera otuuka ku level y'abasita. Byonna bye tukoze ne ngamba katugatteko okulaba kuba abantu baŋŋamba nga maama we amuzaalira ddala agamba Shiba baamuloga bwe yayagala omusajja wa munne bw'oli n'amukuba eddogo. Then abantu abalala bagamba Shiba yanywa nnyo ebitamiiza, abalala bagamba njaga, abalala then waliwo n'ekirala nti taata wa Shiba amuzaalira ddala era naye yagwa yatabuka omutwe gwatabuka ne bamutwala ebutabika eyo kati nga balowooza oba kiva mu kika eyo. Abalala nga bagamba nti mpewo za kika nga bagamba mukunji omwana oba oyagala atereere mutwale ku kiggwa biki. Ne ngamba kati ebyo ebintu nze mbitya, ojja mukwata omutwale ku kiggwa empewo zijje zigambe muzzukulu tuzimbire essabo ng'olizimba nga naawe osulamu naawe okyapangisa otandika ozimbira empewo. Okategedde tolowooza nno bwe ziba mpewo ne bamutwala ebutabika era tebijja tereera yeetaaga genda zizimbira zo sijja zizimbira nina bye sigenda kolera abantu nga sinnabyekolera. Empewo zimanyi osaba ebintu nga naawe tonnakikola. Sala tufuke nga bana abawala ganjaga Range Rover nga watunula mu layini yeewaabwe teri yadde alina eggaali naye yayagala ki. Kati empewo zirina omuzo gwe zisaba ekintu nga nazo tezikirina. So mu bufunza abantu basuubire nti naanaatereera. Akadde konna agenda baakomawo eddagala erisinga jjaba alimira ali eno. Akadde konna akomawo era endongo eba erina okugenda mu maaso ng'enyanyagira bubi nnyo. Abantu beebuuza baakulabako ng'ogenze Makerere okusoma tebaddamu kukulaba. Kiki bintu byatabuka, lecture zaafuuka lecture, abaakasente maama Fiina teyaddamu kuwaayo. Akasente ako sayagala kukomerera nnyo. Kuba maama Fiina yaŋŋamba mukunja londa weeyagala osomera osome. Ebiwandiiko byange for my qualifications ebiwandiiko ebikuyisaawo qualifications webale nnyo byali bimpisaawo osoma e Makerere. Ne ngenda e Makerere ne ntandika okusoma. Then wetwa tukakaddeko okukola ebibuuzo ebya first semester ate ng'eno sente tebampanga. Nengezaako okwogera eyantwa atuuka ku maama Fiina amala byonna. Amala byonna ng'essimu takyazikwata ndekako toyogera amannya g'abantu. Tuyogere sitole yaffe amannya g'abantu tugabaleke kuba bagaagala nnyo. Nga ndaba ndeka ku bulutiiki biki kati ate ne ndaba nina emikono ebiri Mukama ampaddemu nsobola okuyiiya n'ennyimba kitegeera. Kama neŋŋamba neme ate kubeera awo mbenga neegayirire nenkitera mu mawulire saayagala kyogerako nayagala tukireke bwetyo kuba Yesu ayinza oba teyateekayo ziri naye alinayo bye yankolera ekitegeera. Yagulira maama wa Shiba poloti nampewulako oba oli awo kitegeera. Kati nze omutima gwange nenjagala nsiime bye yakola
byataakoze tobireke kuba ne bazadde bange byabalema oba naye tamanyi ngalo ngoba yaziwa gwe wagenda naye nga teyazituusa ayinza oba nga tamanyi nga zaafuuka ezamuzibe simanyi naye nga kyonna kyekiri nayagala bwagazi tukole ki tukire mugambe nti oba akasente kaatuuka mu nsi si buli kimu nti tugenda kimanya olaba buli wonoonyereza ennyo yagala omumanya buli kintu ne katonda anyiiga okategeera kyola katonda yatuteekamu akawuka ka covid abasajja baali basusse onoonyereza bagenze ku kizungirizo omwezi bagugenzeeko nagamba abantu bano bakkakanya amalala kambateekemu akawuka bafeemuuko kati nali saagala binoonyereza nnyo nnyo nagamba bugambi ize nze nensigala nga ndi badde wa buli omu nekwasaganya bwobaka ki bwogamba Mafina mwagalo kamala jasi mama Fina kyenyinza omwebaza n'ekintu kye yakoze ne ngamba oba muwe ekirabo ki yatutte presidencing advisor ebweru yamulinyisizza ennyonyi nendaba presidencing advisor omuwabuzi wa president w'eggwanga eddamba nga akuba sama ne yeebamba n'agamba ninnya ennyonyi bannaye ntuuseeko e Dubai nga sinnafa nako yankutte mu mutima wali olinnye ku nnyonyi ennyonyi egenda etya mu bbanga wamma etambula etya ennyonyi bw'oba tokubiddwamu wetuuka eri mu bbanga etambula bweti naye kati tegenda bweti nga bwe ye bwe yagambye nna bwe yabadde anywedde bw'oba olina bw'onywedde nga tebunnakuggwako oba ogiraba nga egenda bweti naye bukuggwako obuyaga ese ogiraba nga etambula bweti kati gwe rina interview gyagenda okuddamu okukola oyo presidencing advisor agenda bagamba ennyonyi yabadde etambula livansi okitegedde ajja kugamba nti kati ate waana amala awo gwe mulinde obwongo bukke ennyonyi ekuleete ennyonyi erina oba baagikola batya kati nkugambye obwongo bwe bunaagenda nga bukka kati ekyo kyekango kyekyamuyiseemu nkuwadde ennaku 2 ng'obwongo bwa presidenting bwa full figure we bukka agenda kuvaayo abagambe ye yagivuze ye kennyini yabadde agivuga mbyogeredde wano gwe linda interview eziddako mulinde agenda kugamba nze nagivuze nenjikwata siteringi nenjirinya nnyo buleeki nempete koona neggwamu amafuta mama Fina nangamba nfulume njifuuwemu byonna agenda byogera jja bibagamba ennyonyi osobola etabula omutwe bizimbe kigwe bwalaba e Dubai n'ogamba kino erinnya kuba alina amanya ge yatugambye ngati yalabye Mana Mall gyeri ate eri gye twagenda ekata yaliyo Taco Mall abazungu abo batuuma amannya g'ebizimbe bizibu nnyo simanyi kyebitegeeza mu lulimi lwabwe ekata waliyo ki Taco Mall ab'e Dubai ne bajooza ne bagamba bo kabakijanjawalize ddala naye ng'ekata ekizimbe gye kiri kiwanvu kizibu eyanziza sikyali singo gira nobati ontwale bwenabanayuganda tubategeeza tituli wano nobati impeti yategese ennaku z'omwezi 10 May cricket over agenda kuuma agenda kuyuguma agenda kukwata emuliro ng'omuyimbi Reigi omusheshe abasheshe kozi nalo mukisaggambi kyenjagala oyongera okukatiriza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala tables abanasula table yakakadde n'obukadde obubiri tusazeewo nga bategesi offer ya bwereere osangako ekisheshe amatanga gali kwegamba omuntu abale tamanyi musheshe nga tomufunangako owina muwulire olaba mulabi omulota mu kirooto jangu ate ekikwewuliza n'abasheshe bannyinaffe batusabye nti nabo babaayo nga yeeyegulidde tebo ayagala afune omwana nga weeno ng'aliko ku tebo naye lwakuba abasheshe kyembamanyiiko kyakama bakola nnyo omukono kati banoonya abeeno basikaleyeeye waabwe sonolw'ensonga eyo mwenna tubakoowodde ennaku z'omwezi 10 May cricket over Lugogo bagamba cricket over Lugogo will ask for milk nti cricket over egenda kusaba mututu kusaba amazzi egenda kusaba erugogo ffenna tubeereyo mbayita ku makya abafumbo mwenna abaami abakazi mubaleke bajje beyagale chief in command ngenda kukerako nga nze nga bobuki jangu mukuba omusajja akutuuze olinyumyaki olinalo ojja kujekola ojja kujekola. 10 May 2023 cricket over Lugogo will ask for milk nti cricket over egenda kusaba mututu kusaba amazzi egenda kusaba Mbayita ku makya abafumbo mwenna abaami abakazi mubaleke bajje beyagale chief in command ngenda kukerako nga nze nga bobuki jangu mukuba omusajja akutuuze olinyumyaki ojja kujekola
waterproof